kakati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Tuyingiddewo n'akanyumiro ntambuza ya byabulamu okumanya ensonga ezimu tuzikwasaganya tutya tuwaŋŋana amagezi tuli bantu tusobya ate twerabira so tuli bakujjukiza. Kakati nno munnange njagala nkusabe nga bwe tutayota mu ntambuza y'ebyobulamu obwatule Simon ayina emitwalo 20 ayina emitwalo 20 mu ssaawa eno ng'eggwako agenda kubaayo gwayo ky'ekyekumi n'eri essaawa ey'okubiri abeeko gwayo ky'ekyekumi. Onyiga star 238 star 10# n'obeera omuwanguzi wa Bwatula Bingo this beautiful Tuesday. Kakati nga bwe twakutegeezezza eri gye twatandikidde okusinziira ku Electoral Commission campaigns z'e Kawempe North zikoma olunaku olwaleero okubeera nga ekifo kya Kawempe North ekyavaamu omugenzi Muhammad Segirinya Honorable kijjuzibwawo oluvannyuma lw'okufa kwe era nga President Museveni asuubira okubeera ku kisaawe ky'e Kawempe Mbogo okusaggulira munna NRM Farida Nambi akalulu ate ne Robert Kyagulanyi okuva mu kibiina kya NUP naye agenda kubeera mu bitundu bya Bwayise okusaggulira Nalukoola akalulu. Now enkya tugenda kubatuumula nange ngenda kubeera wano nga sina kyenkola. Oli munnamawulire tusobola kubanga tolina kyokola. Don't people see you in as a responsible person. Wama muli bakujjukiza. Kakati onako nekya tugenda kubatuumulamu tweteeketeeke ku lunaku olwokuna. Bane kugenda kubeera ku munaku ab'e Kawempe abantu bajjagaana okukola. Be banaamanya muli ate baagala ku following ffe we tuli telefine bba buli kimu. So bannakawempe ate aba North bagenda kuba bawumulamu olunaku olw'enkya ku lunaku olwokuna bagende balonde omuntu gwe baagala agenda abakulembere Parliament. Ebbanga lino eribulayo okulaba ekisanja kino nga kiggwa. Twagambye tulina abeesimbyewo abantu 10 then ne polling stations 197. Now ebyo byonna nga tumaze obitegeera ffe ng'abantu tweteeseteese tutya. Tugenda mu kalulu ka 2026 ekiri Kawempe North kituwa tuli kufuna kyakuyiga. By the way bannange by elections nzibu gwaliyo kingamba n'endowooza siki olaba bino ebya debate kukunya muntu kino kibi kiringango oba kiki wali obaddeko awo kanga muli abaana bangi banno ne bagenda ne baddayo ku ssomero n'osigalawo omukati basigala buli omu atunuulidde balaba bw'okomawo leeti bw'okola kikati saazi mu by-election buli omu amaaso. Naffe Kawempe North yandibadde terina wetukwatirako but ffenna mu constituencies etuva ffenna tutunuulidde Kawempe North. So it is really tough but also challenging and muba mu byokuyiga bingi. Kakati nga tweteekerateekera akalulu waliwo ebintu bye tulina okumanya. Tuli mu season where tulina young generation ngeri erina interest mu kalulu. Akalulu ebintu ebiwedde I'm going to speak about what I know. Nalaba omuntu gwe nasemba okulaba nga candidate w'amaanyi yandibadde Dr. Kizza Besigye. But also then walingawo abavubuka nesijja kulima makyazi nti nno ninga eyali omwana omuto nera salaba nnyo bavubuka ba mulembe ogwo nga bali so active in politics like they are now nga bali mu kisinde. The gens of that generation. Yes. The millennials bali active but the gens of that generation. Bali tebali active nga bayinza okuba tebabitegeera naye twagamba ebintu ebimu birina pull up and push factors. So tukkiriza nti okwetaba kwa Kyagulanyi being nti muto being nti yali mu music industry yali pull factor nnyo abavubuka okwetaba mu kalulu. Abavubuka okubeera active mu kintu kyonna kalibeere essomero kakibeere ki ewabeera omusango agagavubuka because tulina ebintu engeri gye tubitwalamu ne gye tubitegeeramu. So abantu abakulu bonna bwe babeera bali omusango bagusingisa abavubuka era bwe twali tutandika nga Kyagulanyi atandise okubeera active mu politics twalabanga nnyo nga bagamba bayayi until when they are trying to prove them wrong ti si bayaye. Now kino kiddiridde after all this ojja kulaba nti abavubuka bangi bamaliriza bali mu kkomera abavuntu bafudde nno ne tula ku mirambo egigudde abantu balwanaganya abantu babakubye abantu balina ebisago. Yes, olumu it is because bavubuka. Kati wabanga waliwo akalulu konna akagenda ogenda maaso nga by elections z'e Kawempe North
abavubuka bangi babatunu amaaso gabaliko so kyobola nga there is a lot of campaign yokubeera nga walina okubeerawo peaceful elections so kakati ebimu bye tulina okukola nga tweteekerateekera kalulu okubeera one nga kamazima nga moto ya electoral commission bweyogera free and fair elections bino ebintu birina okukolebwa biki bye tweteekateeka nga tetunaba kutuuka ku didde yakulonda kalulu ku lunaku lwennyini olwokuba kalulu ne after the tuyita bakugamba having a peaceful election it is a combination of efforts from various stakeholders including igombiwa kalulu omulonzi electoral officials abalondesa security agencies ab'ebyokwerinda and media ne BBS telefaina nti abo stakeholders bana ekintu kimu kisobola getting wrong and things ne bitabuka oba bonna bwe bekwata bwe bati wamu ebintu bisobola otambula bulungi now nga tweteekerateekera akalulu key points zetulina okulonda pre-elections nga tetunatuuka kalulu olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya nga tunatuuka ku lunaku lwakuna biki tuteekedde okukola ekisookera ddala tuwulira nnyo bannabyabufuzi nga gamba naye keera ogenda okuba akaluluko bw'okeera ffe tubeera wano ku telefayina ne tubagamba enteekateeka zitandise so buli we bagamba mbukeera tulina ebintu bye twewala congestions mu line twewala obunkenke because buli we mubeera bangi ku line ne security ejja kubeera nene because we don't know what to expect so ne bali abalondesa nabo mubawewulako ku mulimu ogw'okubeera nti bali ku tension so buli omu keera tubeere nga tutambuza ebintu n'akalulu kaggwe mu budde buli kimu buli we mulwawo okugenda okukuba akalulu tension yeeyongera obunkenke bweyongera ate ebyandibadde bikolebwa on time bigenda pushinga paka kiro tumanyi ebiyita ekiro so anything can go wrong then okusomesa bino byandibadde bisooka nti voter education mwina abalonzi olina okubeera nga gye twatandikira twabasomesa bulungi kyobuli mu kkuba akalulu gwengo munnayuganda ofunamu ki mu kkuba akalulu gwatakubye kalulu ki kyofiirwa tokkirizibwa kwogera procedures ki kyolina okukola wali wennyini wemba mutuuseewo babagaidinga so for the procedures okumanya twabagamba ogenda okujuza enkalala na buli kimu bwomanyi tewajuza nkalala tokkirizibwa kwogera ne tubasomesa ku importance of peaceful eddembe mu kkuba akalulu birungi ki ebikirimu genda juza kaluluko either bwe baba bagambye temugenda kakuumira wano like buli kimu buli omu awuliziganye munne nkujjukiza nti muno tulimu abantu bana okumakinga sure akalulu katambula bulungi then ku lunaku lw'okuba akalulu olunaku olwokuna abantu b'e Kawempe North biki bye muteekeddwa okukola fall electoral guidelines voters electoral officials security agencies mwenna mwina followinga amateeka electoral commission ge bayafulumiza the guidelines and regulations abantu mubakuumye mutya teriyo ali above the law kyetukiririzaamu abalondesa nammwe abalonzi simba layini lwaki oba provoking omuntu lwaki oba ovuma ab'ebyokwerinda mwatukuba mugenda kukola ki kati ne tugenda balagako tukawuluse tugenda kukola kino you know be disciplined kyonna ekisalawo kiri ku maanyigo ku kaluluko ku peeniyo na lupapula kyogenda otikinga oba ekinkumu that is the power you have tolina maanyi malala g'olina nga munnayuganda then maintain order avoid violence intimidations ebyo byonna byonna babagamba simba layini kakati mugikutuleko mudde kweri nzirayo ku nsonga y'abavubuka eryanyi tulyewulira n'ebigambo ku mumwa guno bijja tuleetera obuzibu be humble be disciplined simba layini genda kuba akaluluko then walina okubeerawo transparent vote counting to ensure transparent and accurate kuuma akalulu era abakulembeze babeera bannange kuuma akaluluko so that nze ndaba babeera ne bano abeesimbyewo for example the nalukolers balina abantu babe baba basindiseeyo so akalulu kabalibwe musobola okukabala loudly musobola yonna efoomu gye babataddewo sobeerawo kuuma akaluluko bakabalenga buli omu ategeera ate nga alaba then ebyo byonna nga bimaze kuba akalulu wekaggwa tuba tuddiridde ki kulangirira kakati mu kye tuyita post election strategies respect election results
bannange tulina ba candidates 10 e Kawempe North kuliko ogu agenda owangula akalulu ogu omu mwena temusobola kuwangula so if abalonzi kina tubeera mbongo you either win or lose period ekijja kujjanga biri byonna wabitandikidde bibaddewo wabaddewo nojja n'olonda ne bajja babalira awo nga wooli tujja kwajjira security namwe nga mukoze omulimu gwammwe abantu temubagoba mu layini abantu mubakuume bulungi naye singa wano bitabukatabuka awo wano obuzibu obujira obutakkiriza ojjakaka muntu kuwa kitwa bivudde mu kulondanga bw'otagenda ekkuba kalungu obudde bukyali obudde bw'okulonda ne babusalako tolina g'ogenda nenyambu banzibye tebakubbye mukwano tewakubye kalulu okitegeera oba tewagenze mbudde obudde ne bukuyitako so kyabuvunaanyizibwa nnyo okurespectinga outcome okwewala violence kubanga buli lwowakana n'asuubira nti awangudde naye agenda gamba yawangudde mumale nga mwekutte malaka kwekuba before you know nga n'omuntu ayinza omulambo guyinza okugwawo lwa kalulu then kyetuyita post election audits kakati kino kiyamba nti abantu abamu tebakkiriza biki byavudde mu kulonda tebabikkiririzaamu kakati electoral commission nga bwe njaga okujjukiza tulina 4 stakeholders bwemba nga mukkiriza nti akaluluke mwana nsinze candidate omutuufu lwaki muba temukkiriza abantu kumanya biki byavuddemu abantu bebaddayo twali tulabeka akaluluke baddamu ne babala ahe ne kafuluma otherwise akagundi akewa kalungu mekene ewa katabazi baddamu ne bakabala box ne bazireeta webale nnyo bagenda okubalanga munnange tosobola gamba fe twabijjeewo twabisudde byawedde eno box tetumanyi gyeri ate kino no bw'oba ddala omanyi nti naakaluluka wabaze kaabadde katuufu enkya abantu bwe baddamu babiyitemu baterewo boxes audits ezo zirina okubeerawo electoral reforms zirina okubeerawo abantu ne baziyitamu ne babeera satisfied and contented nti abasajja batukubye akalulu then obuvunaanyizibwa abalala betuyinza okugatamu media responsibility media erina okubeerawo sebe bakutiisatiisa bannamawulire temukwata kamera temukuba kino kifaananyi temukola kino media yegenda okulaga ensi nti akalulu katambudde bulungi okusinziira BBS bye yakutte ebyabadde Kawempe akalulu nno bano bawaayiriza okitegeera era abalala bannayuganda katika tugambe nti nno kano si ka bonna kali Kawempe amasomo gakumire ku media muba naye baba ebintu ebireetamu doubts wali okugamba nti ne bannamawulire babakubye security omutandika ogobaganya bannamawulire bwe balina okuwa ensi endala ebituufu omutandika okukambwa eri abantu nabo bajja kuba abantu balina nnyo trust mu mawulire nti bajja gamba ne bannamawulire babaddewo bwe mugobaganya bannamawulire nti bino tebimukwata kikye mubagaana okukwata so awo doubts wezijjiramu nolaba nga akalulu abantu bamaliza bagamba nti kabadde free and fair ne kaleeta okuyiwa omusayi okulwanagana n'okugamba nti nno ensi terina democracy so nga byonna bwe mbikunyonnyodde okutandika n'olunaku olwo bye tuba tugoberera naye nga munnange mulimu era ebikyagenda maaso ndabyeko ku twiti ya mukama wange Balamu ng'awoninga abantu b'e Kawempe ati President Museveni agenda beera eyo twiti eyo gimpeko ngiyitemu n'agamba nti President Museveni agenda kubeera agambye okusinziira ku Balamu Honorable Dr. Balamu Bagahara Ateny agambye attention tomorrow, General at Kaguta Museveni, the renowned leader of the resistance, is scheduled to visit Kawempe. By decree number 12 of 2025 from the office of the Senior Presidential Advisor in charge of special operations, red color is hereby banned from all the streets in Kawempe. Consider this a warning. Koporo Barugahara ya warnings. Kakati ku byenvu okusomesa ne honorable nga awaddeyo kino tulinde ekigenda obeera leero Kawempe. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula